Kunyirira oli otya? Bulungi ssebo. Obulamu buli butya kunyirira? Bulina kwolwala. Kunyirira erinnya lye ery'ekika gwani? Gwe kulubya. Amanya gaga kati lyakunyirira nickname. Ku mulembe gwani? Gwamini. Ng'olwo okola mulimu ki? Nali nsiika mpuuta. Wali osiika mpuuta. Ng'ozisiikira wa? Ebaka. Okay. Nga ku masomero. Nga ggwe lulenzi olunyirira ku kyalo. Oli mu myaka emeka awo? Gyalinga 10. Kwegamba ssente wazikwata okyali mwana muto? Zadduka zitya kunyirira? Anti bw'okola kino nga kifa nezifa. Kati teweebuuzaako lwaki ssente zo zifo oba ggwe tewatereranga ku mirimu? Kyankola obisage sakyebuuzaako. Tewakyebuuzaako. Nakolera ensobi. Olutalo lwe yajjira. Ebiseera bye walina omukyala? Bantumira kulube. Owalina ku kasente olwo okuzeekuzeemu osusa emyaka 16. Namugyawo mu kitooka awo. Lutalo lwani olwo? Olwa Museveni. 82. N'akwata ebye nawe n'okwata ebibyo. Yakwata ebye naye n'ekwata ebyo. Ntwalaka n'eyo masuulire. Kati omukyalo yagenda okuva mu bulamu bwo nga omuyinamuuko abaana? Twamufunamu baana? Mwalimu akafumbirwagana. Kati nga ggwe omusajja kunyirira oyinako ku baana? Kunyirira. Beera serious. Toyina mwana mu nsi? Toyina mwana oba obeegaanye kuba tuli mu kamera? Toyina mwana? Kunyirira obulamu abusanze atya? Bulamu si bwa mirembe. Wasina kusente ate si obwavu buno mu kamala ate. N'ennyumba sirina. N'ennyumba toyina? Oyagala kuzimba buzimbi. Kati kunyirira ye kati saawa zino okola mulimu ki nga ggwe nti kunyirira ogukubeezaawo okulya kwerabirira ng'omuntu? Ng'ofuna ez'okulya. Bw'ofuna muzira kisanga asazeewo kuyamba n'agamba kunyirira onandi muyambe mu mbeera bweti ne bweti, wandyetaaze kuyamba kutya? Kunyamba? Kufunira w'obeera, kufunira mulimu? Kufunira w'obeera. Ate omulimu togwagala? Nagwo ogwagala. Okulima ng'okwo. Okusinga oyagala kulima n'okulongoosa ewaka? Ebyo bisobola. Okay. Kati kunyirira olina ennamba y'essimu omuntu gye yandyetaaze okuyambirako? Oba amala kukuba ku ya muzaana waakulabako? Ate wano era bwenkola sibaawo. Obeera ewa Mulondo? Oluusi n'omulangira ono Jemba. Awo tova? Abano benkolera munne ne bampa kasente. Ne bakuwa kasente. Kati okulima tugeze olubimbi lunene nnyo olulimiranga ssente mmeka? Olunene emitwalo 5 kunyirira oyina ssente? Nzirya. Ozirya? Kati omuntu eyandikuyamba ate akuyamba ate ozirye? Yanyamba sizirya. Ab'okusula? Ab'okusula njagala kupangisa. Oyagala kupangisa. Enju nga ya ssente nga mmeka? Ennyumba zino tebaziseera $2,000. $2,000? Eba ruumu emu kisenge na ddiiro? Kisenge kyokka kubanga ndiwoomu. Eba ya ttaka eba ya bulooka? Eba ya bulooka amasimiti. Kati enju self contained kati nga kuno ku Bulondo eba ya ssente mmeka? Kisenge n'eddiiro? Kirina okuba omusanvu. Omusanvu. Abantu ng'alina kyakola naye kati omuntu ayebaka bwe basi baka gwe mmandi. Ennungi ennyo $5,000. Kati muganda eba ya bbeeyi naye ffe zali ez'omundako ezo ebbalibbali. Kunyirira asoma kyenkana ki?
Yes, yasoma kwenkana ki? Nakuba mu kyakuna Ekyedda. Ekyedda era ekyokuna ekyedda era kyekyakati. P4. Akyakati yinza kuba S4. S4. Kunyira amanyi n'oluzungu. Olutonotono. Tugeze okugeza. Tugeze twebuuzaako awo mbuuza oti. Good morning. Kati good morning ebayasaameke. Ate endala eddako awo. Otyo? Omanyi sebo oluzungu kunyirira. Ate waliwo akawungeezi. Good afternoon. Omanyi oyinamu sebo. Oyinamu oluzungu lwo. Akakubuuza. Nalinawo ebbiizi naga nti bw'okyogera bw'oti zino muni bawakanya. Naga njogera bw'oti. Nakubuuza toba omwenda n'omwenda ziba mmeka ng'ate ziba 18. Naye kati bw'okyatula nakuwa omutwalo n'ogenda ogufuna mu ngeri abawo. Nkitegeera. Omwenda n'omwenda oba omwenda emirundi 4 ziba 36. Oba 18 ziba 36. Kati nagamba mwenda emirundi 4. Nagamba nkwadira kikemo olugera nga mungana. Ozoogera. Ngazikuwa. Oziri ezo. Nasomesanga puwano nga twakadda. Omuntu wake wanyisewo. Ate nti owayo mukazi tulina nako naye naawe okuba olwayo. Owayo ndikota bindi wano owayo kakati. Kunyira wamma tukomewo eno. Kakati saawa zino kunyira talina waakusula. Bannange kunyira yandyetaaze ku buyambi abantu nga ffe. Abantu ab'enjawulo abali mu nsi ez'enjawulo. Omuntu bw'ati musajja atugambye asobola okukola ewaka, asobola okulima, osobola omutwala mu faamu yo, osobola okulunda ente kunyirira, osobola osomberanga ente obisagazi bikikulabirira nte embuzi. Era ebyo bibaawo. Amaanyi gakikati matono. Owezezza emyaka 6. Bannange Mukama mulungi okubanga okyateme. Bwabadde netise kidoba kyamazi bambuuzizza. Tumuze n'ekituusa. Bambi. Ne mbagamba ono agenda kunaabako bamedde omutawoni. Badde bagamba bateekemu ekitundu anja kituusa. Nga wala wansi nninya wagira. Wookya ate omusana mungi. Okay, kati tusabe ku buyambi ku bantu abali mu nsi ez'enjawulo. Abantu abali ng'oli eyo wandyetaaze okuyamba ku musajja ono osobola okuba ng'onoonyaako ku nnamba zange ez'essimu tugenda kuba tuziteekawo awo. Omuntu yenna yeetaaze okuwa ku muntu ono obuyambi tugeze engoye ayinawo okusula n'osobola omuwaako okusula asobola okukola nakyo kiba kimukolera. Era bannange oba oyinamu kantu tetugambye nti n'okugaba oba oyina okuba ng'oli mugagga oba oyina okuba ng'olina bannange si buli muntu agaba nti aba alina. Osanga omuntu ng'agaba naye nga talina, osanga omuntu nga tagaba ate ng'alina. Osobola okugabira omuntu ng'ono tugeze engoye n'omuyambako omulimu oba ayinako omutwala ayinako emmeka nga ziyawo za bwereere. Bane tuyambe bantu bannaffe nga bano okupaatinga. Twagala nnyo okupaatinga okugenda mabaala ne tukugula zi champagne ne tujjuza amacupa wali ne kwegamba emmeeza n'eddugala naye nga waliyo omuntu ataasuza enjala. Era weebazanga Katonda ne weebaza Mukama nti eriyo omuntu eyasuza enjala, eriyo omuntu atali bulungi, eriyo omuntu aliyo obubi, eriyo omuntu ali mu ddwaliro atasobola na kussa. Bannaye abantu tuyambagane nga mu mbeera bw'eti. Life Experience Uganda bwetyo bwe tubeera tujja kuba tukuleetanga ebintu eby'enjawulo. Ebintu nga bino abantu abeetaaze bayamba. Abantu nga bano, abantu abalina stories zaabwe. Akunyumiza gye nvuddewo musajja ali mu myaka 60 talina mwana talina waakusula nti yakola ku kasente ke naye teyamanya ngeri gye bakakwata. Ate naffe abakozeeko ku ssente tulabe engeri gye tukwata ssente ezo tetuzoonoona. Oba otuuse mu myaka 3 ng'otonnaba kufuna woosula. Bannange tulwane nnyo. Bwetyo nno bwe tubeera ku Life Experience Uganda. Nange mwana mwala wa Asha n'ava Namatovu tusinkane nate. Mbagaliza olunaku olulungi. Bye bye.